Of course azamba ne olabira ddala nga ŋŋenyi ali mu kakondo nga mama omusajja wange ani ya nze mbadde esaba Kampala abamu mu mubeere mune temukkiriza bayingira kuba oba olabika Evans onaabikotya nga okubye balance era yakubye akapale ke kalinga kana akange kamukutte bulungi nnyo ka damage ne Lutalo abwambala naye kati oba yabumanyidde naye yalina wakoma ezengateze ez'abasajja ezo ennene Lutalo yazigana era asigalayo muziri ezize naye bw'obupala abwambala buno kantuulo kanzijemu nsikaako naye nga twagala okubategeeza nti omuyimbi w'eggwanga olunaku olwaleero ali ku cricket oval yoyo nno waffe eyava eri mu nviiri ziri noba Lutalo enviiri zizo naye Lutalo tumubanja as Ugandans Lutalo tumubanja waliwo muyimbi ajja naye nga temumubanja kale mulimu n'abayimbi ababeerawo nga ffe bennyini aboogera wano nga tubasanga n'endongo yaabwe tomanyi gye nvudde bamukomyewo obukomi naye Lutalo gwe igwe naye toyetaga ne tumutuuzaawo n'atunyumizaako ku mboozi kati ani yamugamba nti ezo enviri bw'ozigonza kyali kyakabi bannange yazivaako mumuleke sigala nno okimanyi ate munne yalinanga n'ekiwalaata nga zireeta ekiwalaata kati kyakiraba nedda ziri enviri bw'ogonza zireeta amabanga mu mutwe bannaye ng'abeera omunana oyo muleke ono sebo ono star era mu biseera byange eby'eddembe kati Lutalo waali era ddi naye biri bwegenda ofuna ekifaananyi kya nalipulese mu kyalo bannaye nga alina enviiri nkulu nayoka nga ate azisaddemu ssente ze nagwe obutamanya kibi ate ng'olowooza omanyi Lutalo nno tumukuba naye byonna tubyogera nga twagala obajukiza nti olunaku olwaleero it is called Lutalo Day tugenda kucelebratinga David Lutalo ali ku cricket oval endongo yagirina eyo tetwagala gyogerako gwayagala okugitegeera tulina kibuzibu kya live omanyi omuyimbi gwogendamu ng'obuzibu bwe era sizeezo yali atandise owona kyakyali kimuluma mukapaapaala oba waliwo kapaapaala so oyo asobola okuba owe mukyalo nga ekimeme yakisaze bulungi ayinawo emyaka ng'ebiri awo badde nkyabagamba tetulina buzibu bwa live ku Lutalo tetulina buzibu bwa kufulatinga ebyo bizibuzibu ebyo tusimayo oluyimba nga lwawukanye nga bwe yaluyimba tetweralikirira nti manager mbeere kumpi ayinza osomatuka ebigambo so akati gwe kyoba okola ab'omu byalo mwandibadde mwatandise dde okujja ekyensinga okunyiigira ku bantu b'ebyalo ebirala tebatijjatijja awo yali ndowooza agenza asala amagezi nti oba bonna buwere ono kapaapala yali akyalinga yava mu kyalo kati atuuka nga tannateeka mu bizigo bamugamba nti bw'otuuka e Kampala enviri ziteekamuko ku bizigo ne saluuni naye gye yagendangamu naye nesana kwokya muliro but of course byonna tubyogera ku celebratinga David Lutalo change in life ebintu ebyo by'obiraba naawe omuvubuka ali eyo ewaka ogamba okay nyinza okuba ndi wano si wengwanidde okubeera ebiseera bisinga ekitukumira we tulize ez'ekizampa ezo ayinza okwagala okujja vidiyo gye wateekayo edda nga tekyasoboka mwana gwe agenda ngumba zange noonya ngumba zange waliwo omuli ebizibu ate owakapata oba ye mulala nnyo bambi yalinga gwe basasa ekicupa yasabako ewapasa bugembe tugende twagire Lutalo nenga Lutalo kyetusinga okubanga gyava wazibu teweetaaga kudda eri ewaffe eruweero olino ffe abayimiridde wano yawanidde flag yaffe baŋŋambyeyo mukabya neŋŋamba yeke gyali ne tulinayo Lutalo batujukiza mutulina mukabya gyali neŋŋamba sigaali ne tulina Lutalo kale olunaku olwo ku cricket oval go out there and support David Lutalo siyanyi fashion collections emakindi ogenda okujja wero gogenda okwambala ng'ogenda mu show ya Lutalo oyagala bu panty oyagala bu two piece oyagala two piece naye nga biwanvu oyagala kateeteeyi oyagala t-shirts oyagala jeans byonna mwana muwala oli abirina buli kimu kyewetaaza agenda kuba nga akikutuusaako enamba ya Grace eri 0758 59 18 16 ajja kwambaza bulungi nnyo nnyini ddala obeere sibaati nze nafulumye sisobola adde n'okutuna kukuba eridde ewaka paka enkya ku makya kale kaakati njagala okubanga ate mbategeeza basiboni banya balina gye musinziira okutulaba nti mwebale kubanga ate mukola ki mutulaba kaakati bannaffe abasiraamu survival olunaku olwaleero weebali awo
ku bagita batya Colpin Hotel ebwayise era nga bategese dina bagamba bantu omukolo guno gugendereddwa mu kubanga bakyusa obulamu bw'abavubuka bawangalira mu mbeera y'omugotteko nga babawa ebyokukozesa mu kusoma naddala ebyemikono omwo nga mulimu ebyalaani mulimu dryers mulimu computers wamu n'okutuusa obuyambi eri abo abakola ki ababwetaaga kati bakutegeeza nti obanga olina obuyambi obanga olina engeri gy'osobola yandyagadde okubanga oddukiramu abantu abali mu mugotteko programu yaffe ey'omugotteko ebeerayo ku Lwomukaaga mutera okulaba embeera y'abantu abagye bakola ki gye bawangaaliramu bagamba bakuye ku nnamba yaabwe y'essimu erizo 0756 546 346 0756 546 bebanafu abasiraamu survival bannange Diamonds Pre and Primary School basangibwawo Buddo mu Kimbejja bagamba nti nno basomesa abaana ebyemizannyo ekifo kigazi basomesa bakugu ate nga balina n'emmotoka ekuŋŋaanya abaana kakati bakugamba nti bakuye ku nnamba yaabwe y'essimu eri 0706 28 32 10 0706 28 32 10 bebanafu ba Diamonds Pre and Primary School. Mathias Walukaga omusiime meya w'Ekyengera akutegeeza nti jangu omwegatteko 13 omwezi ogw'ekkumi guno gwe tugendamu au Calendar Gardens okunyagidde bero mutwalo gumuvi ipegina bera ya mitwalo 2 tebo jagifuna ku bukadde 2 Lubale Anuma ye concert ja launchinga kakati wanava wajagendako ekasanga kwa Flow Club then wanava kukasanga kwa Flow Club ajja kugenda wano enansana ku Holy Farm te abakube omuziki kale Arapex Star Adhesive adhesive gwenkwizo kwera ngate wefunira genda oberenga ate gomwe funagala kubanga otesiba tiles ku katale kwali bakola adhesive omulungi bakola ne grout omulungi ojja kubanga atombulira kyona asanga side zeyo so genda yo Simba Automotive Uganda Limited batunda pichi era nga bakuletera pichi ya UG Boss bakutegeeza nso kubanga atojifuna ku kibanja mpola kakati gwajeetaaga kamo cha opposite oil webali ne wano mundeba opposite toto webali kakati bagamba nti gwagade ya kibanja mpola kyogenda okukola ofune ebbaluwa ya LC ofuna endagamuntu yo ofuna endagamuntu z'abakweyimirira babiri nabonga nabo balina n'ebbaluwa ya LC mtwalo 7 n'ogenda ku office zenkugambye n'osooka nga tegwefuna pichipichi ya UG Boss ensonga nekutambulira nga bw'ogyetaaga. Wangambye ina kyagala okuŋŋamba. Kakati omanyi nze nakugamba olaba bino byewaŋŋamba ebyekyalaani abadde obirowooza ko naye wera embeera gy'olimu nkirowoozaako era nabadde ne bakyali bange nga tunyumyamu awo nagamba naye mukazi wakola ki akwagaliza ate mukazi we alabika ategeera kakati aye naali baddewo wano nga sitegeera olaba oli yalemu kino tekyetaaga kwogera nnyo nga bakola ki kakati waliwo ekisama kiri Canada naye ekyalina bba waaki muzungu nakirekera mbe ebyobugagga tekirina amayumba mu Canada kirina amasomero mu Canada kati mbani ne mubiru mbu kyasoma nani ne mubiru kati mubiru anyanjulayo omanyi bino binfaanana Abamerika bino anyanjulayo kwanjirayo ngani mtu no ayanjula mukwano gwe kati mbu ekikazi nekinjagala kati ekikazi bwe kinjagala mubiru nangamba genda oyogere ne mukyalawo kakati eddiiru weeriwo tugenda ne batugatta n'ekikazi nenfuka bba waakyo kati wenfuka bba waakyo ngenda yeeri ewaakyo emala emyezi ng'ekyo kati mubiru yaŋŋambye sikyamanyi osobola kiwayo omwana ng'ogwo omu kati awo male nkola divorce kati jjukira abazungu bw'okola divorce mugabana ebyobugagga kati bwe tugabana ebyobugagga nga nze nzija ne 50% kati diiru eri bweti eno osooka owulizeewo ku 50% 5% yonnyoka nayo kuba kyekikazi weekiri osegeera kati nze kyenjagala kwekuŋŋaanya eryo ebbuba lyo omanye otale mwetuka nga ebbuba olina oddireka oba ontegeera nze atalimu nnyo nti ngenda kuggwawo kati kyenjagala kati nkutwala nga sister kyenjagala tuva mu bwavu bino ebyalaani obiraba birungi nga toyina ssente naye n'ogenda nga ekisooka mbeera mutuuze w'e Canada kati ate we mmala okukola divorce eri nga nzijanga nkuwasa
omanye okusirika kitegeeza nno tugende tebaseka n'okuseka awo mbyogedde kiriwo ekisesa big money nyenyenyenye soka ovemu eri ebbuba ly'ekikulu naawe oli omukazi muwayo omwana ogwo jasinze nzikiriza nanzaalamu omwana ogwo mane atuddemu kugamba ku byekyalaani sisita nze semogere gwe namusajja omukulu nga bakuddako nga bakuwasa ate babampasiza naawe ate ne bwampasa nga tunakugamba bintu ewali etunddeko mu mmira nosikana obyogera ne bwampasa nakuwasa kye nakyukako nga mpasiza myezi ekyo nga tugabana bya bugagga nga nkuwa 5% yo ng'oterera malaayi ensajja genda mwetunde muweze muli bangi alimanyi ndeese eddiro Diane yogera ne mukazi munnooma bino baamu n'amagezi buli atombuulira kati kizibu ki ekiri ewaawo tasobola dde osamba ekyalaani naye ayagala agende yeetunde muli luno si kwetunda kyekisingako awo awo kukola ki okimanyi badde osobola okumwagala nga sigambye ne kakinjagala njagala tube inde no oba ntegera oli mumeka byongamba ono wali ozaala bana abaana bakyalemye kutta okuza kusomero waŋŋamba nga bwonkubiranga mukungamba kola bintu byaleeta bucket hello sister tukigezeemuko tulabe hello sister kwata sister brother kubira wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe